Irene she bambagala nnyo mwana wa Tabu nnyo yansibira akaviri aketabu naye ng'ogamba otya Irene mu control awo kiriwe bali kubanga okikwasaganya so leero nina ba comedian bangi nnyo beautiful bamuyita beautiful figure naye nga mwe bali kubanga mukikwasaganya kansubire mbagambye nti Jaxi programu yagiteekayo ensasage ku YouTube oba ogifuna bulungi mugamba mutya timu MC Kikankane Amina nkulabako Haifa nkulabako nakota Amina nkulaba nawe maze okutumbula so leero tuyina omulamwa gwa leero ngenda kubanga tunoonyereza omuntu kubayita omugagga yatya abantu mweyita nnyo abagagga n'osanga onatambuza butwa bwa mmese naye yeeyita omugagga ku kyalo abantu abavumye n'osanga oli ali mu kuvuga kagaali abantu abayita yeeyita omugagga yaani so tugenda kubanga tumanya omugagga yani mulekerawo okweyita nti ndi mugagga so abesimbyewo mwebale nnyo mweyongere abo tebamala mweyongere ddala tulabe akakungunta kagenda kuba katya so kansooke mpumulemu mu kayimba kano nkomewo n'omulamwa ate oluva mulamwa kati ngenda kubandooza nsoma ku message wano esooke mmanye baani bagagga kimugagga omugagga yani okay yes wano ndabyeko gwe bayita Vincent agamba atya Victoria kansubire nti oli bulungi by the way nga bwe munda bwe nti bwenyiridde bamuyita Precious si bwe kiri enjo Precious Rushami anti kati ate Precious yani waliwo saluni gye bayita Rushami ani Prishami saluni eyankozeeko kunyirira bwenti gende ekawalaawo yamwoti itano ku kyaki kati ninyaawo ojja kubanga ogifuna oyinza okubanga weegomba Kikankane lwakinyirira niweewuunya ojja kubanga ogituukakaawo yatamu nnyo bannange bali baba bayoyoota balina amazzi amafumbe balina keya balizawo ekintu keya kintu kikulu nnyo sibe kiri n'olwensonga eyo mujja genda wali mubafune enamba yaabwe bangisome enamba yaabwe nabadde nayo wano bayizawo ndoze enamba yaabwe kansooke njifune wano eri ku wapi apa nja kuba ngibasomera yino wano eri 0753 750 ogiwulidde njikuddemu gumu gwenga oyagala okusala ng'ofaanana nganze 0753 705 50 wano ga ku ABS oyambukako bwambusaawo katini so tugenze ku mulamwa gwaffe omugagga yaani kati olwaliwo njagala mbabuulire omugagga yafaanana bw'ati omuntu akedde ku makya n'akwata ekikumi kye kati abasinga badde bamanyi ndoza abagagga be bana bavuga zihama ezaawa ng'ovuga hama ng'abantu bali bafa neyiba wali akaaba talina ade n'ekikumi bw'oba okimanyi nti wakwata ekikumi ne bw'oba otambuza bigere nojja n'okiwa Kikankane nojja n'okiwa neyibawo n'okiwa mukwano gwo n'okiwa sezaalawo n'okiwa mukodomi wo n'okiwa munno n'okiwa mukwano gwo oyo gwe bayita omugagga n'abamagane ne bayita abagagga nebakulaba ng'oyitawo n'emmotoka oli mugagga oyambye eki wano nina abagagga benalabawo wano kati omusajja nga Kojja Kimbowa omusajja Kojja Kimbowa omulaba ddala mugagga omusajja Kojja Kimbowa omusajja omulaba ndi mugagga bw'otugenda mu musajja nga Boladoni Nassa bagabya amamotoka balina ssente bagagga kwagalana bakirumira mama fiina basajja ngaabo bagabye ku ssente kati bw'olaba omugagga kati ng'oyo abo bayita abagagga naye gwowooza simanyi nina miliyoni simanyi nina obukadde 10 nina butaano bubwo ani yali abuliddeko obategedde abagagga beŋŋamba ne bw'oba ng'otambuza bigere ne bw'oba ng'oli wakagaali ne bw'oba ng'osindika kigaali naye ng'olina gwe wayamba ekyo njagala nkikubuulira ogenda bugenzi bali ku YouTube wandika ensasage ojja kuba ng'ogifuna omusajja gwe bayita Jax musajja w'amaanyi nnyo ateekayo pulogulaamu ezo ojja kuba ng'oziraba wano ABS TV wandika ABS TV Kawala wali ku Facebook oba onfuna n'endowooza leero internet egizeegizeemu awo katini naye ng'egenda kubanga yeeta omanyi zikyankalana network ezo si nnyangu ndowooza mutegedde omugagga yaani bw'oba olina gwe wali oyambye si bwe kiri meeya w'ababi wamma musiraamu Elisa Tawa ndowooza mukitegedde awo so n'olw'ensonga eyo omulamu ogwo kiki agenda nagwo mu maaso
Patrick ogamba otya MC China nkulengeddeko Amotyo Mbalanguzi Kapere Mariachi Kapale mwenna mbabuuzizaako ba comedian aba Uganda mwenna mwe bali kubanga mukwasaganya mugamba mutya so ogenda kubanga onterayo akayimba ako ate nsooke nkuleetere ku baana b'ebitone wano nsooke nkuleetere gwe bayita meeya osooka omulabekaawo mwana wa Tabbu mugenda mulaba wano seba ayina ebitontome bye ayina ebitone bye nga comedian ate anoonya musajja ayagala omukyala mugenda kubanga mumulaba so si bwe kiri ojja kubanga ali mu control room ndese nno meeya w'ababi bulijjo gwe mwagala baizawe bulijjo omusajja ono mulaba ku ntimbe z'ama TV ne muwulira ku maleediyo mbadde simulabangako live naye ye meeya w'ababi meeya ngambye onoonya n'okunoonya ssebo ebyokunoonya sooka obireke kubanga ndowooza olaba olutamengeri gye lweta abantu baali balowooza akantu kano kuleeteeka ku maaso kabaddi nga balowooza okajjako n'okateeka wali kali oli kwoli gino lekera awo taata kubanga nnene ebitokukanga jakukanga kulire sebo meeya w'ababi anoonya omukyala yenna nga tolina bizibu olina ssente weevuga bwe kiri babanga yevuga ate neewaabo bansasula bwentwala muwala wawa balina okusasula ogamba otya musiramu kyekiriwo webale kuzanya komedi nkulaba mu bisesa wano nkulaba mu bisesa ngenda kubuuzayo ekibuuzo mu talenti yo gyoyina ndaba ozanya komedi oyimba oba sooka tukolere komedi oba sooka tuyimbiremu alondeko kyasobola byonna byogabunuka kisooka ozanya komedi ate n'okuyimba n'oyimba ozanya komedi byonna nebiyimba sooka otukubira akayimba ako okuyimba kubira ddala lwakuba natyo oluteeka ku market banakuvuma wangumira muyimba navuma baserebu bangi naye nali sibavuma nti nkyagala kati oli comedian muto oli muyimbi muto ate n'otandika na kuvuma nali sivuma nti nkyagadde wabula nali noonya linnya nti bwe nakuvuma kikankane ojja kujja onoonye ka MC Musiramu ke kaliwa okitegeera kati oli woonoonya ng'eggulire likolaki bayinawe kaba Justin Nago okay waliwo wano gwe nnengedde agambye nti ddala omugagga yoyo ayamba banne webale nnyo omuganda wange nenengerako wano Sophie ogamba otya awo ku saluuni nkubuuzizaako nnyo kansobere nti oli bulungi nnyo bayizawe aba ABS nga bwotulaba bwetunyirira tugendawo naffe ne batuyoyoota wenyininyini awo ku saluuni yaffe awo so mwebale nnyo kubanga mukikwasaganya ate mwebale kubanga mukwasaganya ensonga Lorenzo nkulengeddeko Masitula nawe nenkulengerako nawe ogambye nti omugagga yoyo agaba ne bwaba alina katono naye n'agaba oyo aba mugagga so gwe mulamu ogwo tubadde nagwo nti omugagga yati abantu abamu beeyita abagagga so nga si bagagga kasobeere omusajja ono wagambye oyina ebitone n'oŋŋamba olina amaloboozi ag'enjawulo olina amaloboozi kinaki njagala otule muli mu kamera nyina amaloboozi sokaba ng'endiga igonyini sokaba ng'embuzi enkoko kale buli kisolo kyonna tulageeko katono tandika tunula muli mu kamera nkaba nsolo ki tandika na mbuzi lekeraawo kaba ng'endiga kaba ng'enkoko tulye yomu yayimba so ojja kubanga otuddiramu akayimba ako omusajja ono mbe nga musiibula musajja watera bunyonyonyo talina buzibu ogenda kubanga onyongera akayimba akatusooke tukubemu wano kadansi sokkiriza nekikankanewo wakabi ebyesi kiri kitya wagonyengeddeko ku message awo MC Lwasa wabulirewo banaiwasa bone munabuddu mugamba mutya abo ku munaku n'abali mu saluuni awo jambo sa muli mutya waliwo ali ebweru awo abali ku mobile money abali awo ebweru awo abatunda zi sausage muli mutya mwebali kubeera ku ABS TV esasage MC Kikankane omubwati ono gwendeese omwana alina eddoboozi nange lyansobedde ayimbanga shiba bagamba simanyi ayimbangani alina amayimba mangi agayimba gangi nyaawo gayingiramu andi kati twabiyita biyimba alina songo alina ebiyimba alina ennyimba alina obuyimba alina akayimba bananga omwana alina eddoboozi oli otya bakuyita batya amannya amatuufu gano wega ssente oba
amanya amatuufu nze Elsa Namubiru naye nga ga stage nze Elsa Tawa. Oli wankima? Ni wa mamba sebe. Owonye. Kakati. Nina jengene okubuuza. Oli mu group ki? Nze nga nze sina group nyimba nze kanaye nina abantu abanyambako ng'omuntu. Yesewo. Abakuyambako kampani bagita batya? Kampani mulimu omwami gwe bamwita Nasa Promotions, waliwo n'omuntu omulala bamwita Don Junior owakabi. Ya kyataku nnyo. So omwana ono nakukulabako n'oluyimba lwewayimbako wano ne Kateero. Kateero wamuwaki? Boyfriend wo baawo sinabitegeera. Oba jaki wamuteeka musene ne muyimba munjagala wa my friend. Baawo, how do you do? Kateero mukwano gwange. Wamuwasene man. Samwase. Bamanyi oli agamba musimanyi omanyi okola audio ni mwekyanga. N'okola video ni wekyanga. Mwana yagala kola video ate leetandala. Audio leetandala. Bannani. So mwe bali kubeera ku program ensasage mulese bamuyita Elsa Tawa. Wekiri? Yesewo. Akayimba kano kanako kubirika wayimba ne Kateero. Yesewo. Olowooza kagenda kukutuusaawa osobola okuyimba yakayimba kettabbwa akalala akasinga ku buno oba ogenda kukoma ku buno? Akayimba kettabbwa akalala waliwo akayimba akaliwo. Yesewo. Weegomba ani okuyimba? Kubanga wali oyinza okubanga olina gwogoberera ng'oyimba nze nina gwe neegomba sijja mukugamba n'okuzannya comedy gwenzannya n'okupulizentinga okulaba nga mpulizentinga nina bye neegomba gwe weegomba ani? Kale abantu beneegomba bangi nnyo sobola bamenya bonna naye mulimu abasinga kwengamba nti no babe bankuziza kwenkulidde benkuze nga ndaba kuliko omukyala Irene Namubiru kuliko omukyala Juliana Kanyomozi eba nene namukama mukimanyi nti nakirowoozeza ekintu nebanga omwana ono bw'aba tali kwa Irene Namubiru ye Shiba nyimba ye kuliko ne Shiba Karungi kuba bonna nkuze mbeegomba then waliwo n'abaami nga Jose Chameleone omugenzi Moze Radio n'abantu abalala bangi kati ali mu kontrol omuwala erinnya likyannene Irene njagala onkubira akayimba ako bambi Irene erinnya sinalikwata kubanga okyali mupya gyendi ate ng'oli mukadde wano. So Irene ogenda kubanga onkubira akayimba ako nze gye mbuuza omukulu ono amannya ge amatuufu n'abamuzaala atumireyo abantu nga basatu. So batugende tulaba akayimba akate ke yakubye kolabo tulabe ani yayimbye obulungi ono oba omusajja sabula embaga tulabe. Nze bampambye eddono kakole. Kyekiriwo bone munabuddu ogamba otya nsuubira muli bulungi ndooza mumulabye omwana muwala mama Mayi Ebulenga nkulengeddeko Amina ogamba otya Amina Nakato nkulengeddeko wano timu emusi kikankane mwe bali kubeerako Pulit Babirye naawe ogambye mwana muwala yebale kuyimba Kyakabinyo Nakazi naawe nkulengeddeko Benita nkulengeddeko Haifa naawe nenkulengerako so mwe bali kubanga kwe muli Kyakabinyo buli omu asiima busimi bagambe nti wabula nokyayimba kubanga messages enkyalaba wano buli omu agamba okyakikuba Aisha Mumerika naawe ogambye Tawa Wakabinyo nnyo amanyi nno lya Tawa Elsa Tawa baabano bangi nnyo Malayika kwali Lady Kase ne Lady Winnie bonna bagambye nti omwana ate yakyasinza okukuba ebboko banange ensiima kati kuliko ate abamu abagamba lwaki oluyimba tewaluyimba wekka eddoboozi lyo nga lyattabbu nnyo ate okusinga liri oluyimba sabanzeka kubanga lulimu content nti nootamidde ate Dax Katera alina character eyo kyakabi nnyo nnyo Katera we bale kuyimba Amina ogambye kyattabbu nnyo n'okoonamu n'ogamba Elsa agende mu maaso Tina we bale nnyo kyokola kyamaanyi nnyo osinzira eri Dubai oba Dubai wa Oman Tina tushabe Tina so nawe ogambye kyattabbu nnyo mbadde njagala osooka ontumirireyo abantu aba bosinga okwagala basatu batumire tulabe kale ntumirako mama wange omulungi omukyala Harriet Sanyu webale kunjagala ebale kunzikiriza kuyimba industry kwegamba wanta nga nkyali mwana muto naye kati era ababa 18 ntumirako mami wange ntumirako basista bange mwena team Elsa Tawa bannaye mwebale mukoze omulimu mbaddewo nga sirina management emabegakaawo naye nga mumbeerawo nga mundaga nti no sissa mukono sikiteeka wansi bambi neyanzende ntumirako abawagizi bange mwenna bannaye mwebale sigenda kumenya omukono waliwo omukyala bamuyita Masituula akutumidde nnyo ava Dubai newabeerawo
Mama Maye Bulenga, Benita Nakazi, Hilda, bane neanze go bamfukamira bane neanze go bamfukamira ate wakisifukamira ni msala muganda kale kyokoze sikibi so waliwo kyengendo okubuuza oyagalayo manager yenna oba tukikomyawo oba oyina manager nandi mwetaze wali mwetaze nandi mwetaze naye saawa eno mbadde tulinde muko ndowooza okay soka tulinde muko ndowooza ajja kubanga yeetereza bana abaagala nti manager ng'oyagala kumumanaginga enamba gy'olaba esemba waggulu awo osobola okunkoonako kasimu so namwe abaagala okuzannya firimu comedy nawe osobola okunkubirako n'abaagala okukyala wano mwebale kubanga mukikwasaganya mbadde njagalayo nkolera ekintu kimu osooka onkubiremu ku kapera sooke tuwulira akali akakateero okubire ne kali akasoose kubamu esekendi singa 15 akakateero n'akasoose waliwo ebyo binyumira ebyo byoboyimba nga kale katugende 1 2 3 we go njagala oyimba eddoboozi eryo oteekamu Angel oteekamu Gloria oteekamu Gulawuna MC Kikankane nga muli bangi Angel Gloria Glowna MC Kikankane bayimbe bwoba obeerabidde owedde Angel tamidde mudire musitamidde Angel tamidde Glowna banange kale akapera nja kabawo olulala anto manyi tulina wano dance party munne wa extra fuse tugenda kubeerawo Gulawuna wali waliwo gwe bayita Fire Bashi MC Kikankane Gloria Angel kwegamba egenda kuba nsasagga abono babeera ku kamera abaana bawala bawulidde Angel ne Gloria babeera ku kamera okukwasaganya ekintu ne mu kontrolo wali bane bebale nnyo bebayire ddala kubanga we batali obimanyi tubanafe tusobola akawungezi ka leero mbadde ne mwana muwala gwe bayitaani Elsa Tawa mwana muyimbi wa tabu nnyo pulogulamu ensasagge nkansooke nsomeyo endoza message nga 2 nga wooli wano tusooke tulabe baani abakwebazizza wano ndabyeko wano Dolini yesiga nindabako Tina nawe nkulabyeko Amina nawe nkulabyeko Happy nawe ninkulabako wano ogambye kyakabinyo yebale kuyimba Zena muto nawe ninkulabako wano nindabako Vicky okuva ebusaabala nawe ogambye kyatabu nnyo omwana akuba laga oyo ngezaako sinabitegera oyo siraga kati nze sibitegedde bulungi Lady Kase nawe nkulabyeko ne Lady Winnie nindabako Enoka naye agambye omwana ayimba saagala muwaane nnyo emutyo mwawaana gundi oli gwe simanyi nindabako wano Seeka Muzaata nawe nkulengeddeko wano ekintu webali kubanga okikwasaganya Jacobu nawe nkulengeddeko Sophia webali kuyimba Lady Josephine kyakabi Brenda ne Aisha ne Shamimu mwenna mbalabyeko wano mwebale nnyo ekintu kubanga mukikwasaganya tiimu MC Kikankane ani omulala wano bakwebaza nno baaba Aida nindabako wano Linda ne Tisha bamuyita Tisha bantu balina amannya Linda webale nnyo tiimu MC Kikankane muli batabu so mbadde njagala osooke onkubireyo akayimba onosooke musiibule ate nzije mbasiibule sooka onkubireyo akayimba bakube kaluwa bonna bw'oyagala akuba akayimba kange akapya ke bayita anti kagenda bwe kati anti tesenga yangamba ndi sweet nandi anti I'm a real girl, baby. Sweetie, sweetie, you're sweetie. Together, you were really and omukisa gw'ofunye tugenda siibula bameka abantu babiri tugenda siibula babiri kati bwe ŋŋenda oba kuba akayimba tugenda bameka bani nze naawe tugenda soona w'abakyala agenda kubeerawo olwaliro mu Fuse ate tugenda kubeerawo ne gwe bayita Rigani naye agenda kubeerawo wali ng'akikwasaganya naye tumwagala leero wali mu Fuse Extra soda w'abakyala MC Kikankane Angel Gloria MC Kikankane ensasage bweti bwebadde eso tulabagane Saturday jja